okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Ennyonyi ez'omu bbanga buli ku makya zikeera ne zitendereza Mukama. Oba wali obaddeko mu mbeera ey'ekyalo ssaawa awo nga bukya ng'emmanju esala, ebinyonyi bikeera ne bitendereza nga byebaza Omutonzi abikuumye. Tekirina kusingawo nnyo erifa abaana b'abantu abaakolebwa mu kifaananyi kya Katonda kyennyini. Twebaza Mukama kubanga atuzuukusizza enkya ennungi eya leero nga tukyali balamu. Oyinza obutakitegeera naye oba oyiseeko mu malwaliro gajjudde n'abantu abamu bawummudde obulamu obw'ensi eno nga balindiridde okuddizibwa mu nfuufu mwe baggyibwa. Naye Mukama yeebale kukuuma. Mukama mwebaza olw'okunkuuma n'atutuusa ku ssaawa eno ey'enkya tukyali balamu. Weebale kuzuukukira ku pulogulaamu yaffe eno ennungi okusinza okw'enkya. N'omuweereza wo yenze Jonathan Buyinza. Katuggulewo ekyokuyiga kyaffe n'okusaba. Katonda waffe omulungi eyakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensulo ez'amazzi, oweebwa ekitiibwa ogulumizibwe kubanga osaanidde. Tukwebaza Mukama kubanga n'enkya ennungi eya leero otuwadde omukisa okuyiga ekigambo kyo. Mukama nkusaba nga nkwegayirira gwe abaatuyigiriza ebigambo byange bibule wabula ebigambo byo birabisibwe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okuwulira eddoboozi lya Katonda. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti okuwulira eddoboozi lya Katonda. Olunyiri lwaffe tugenda kulusoma mu Zabbuli eya 27 okuva ku lunyiri olw'omusanvu paka ku lunyiri olw'omwenda. Omuddu wa Mukama Dawudi ng'agamba mu Zabbuli eya 27 olunyiri olw'omusanvu paka ku lw'omwenda agamba nti wulira ayi Mukama bwe nkaaba n'eddoboozi lyange era onsaasire onziremu. Bwe wagamba nti munoonye amaaso gange, omutima gwange gwakugamba nti amaaso go. Mukama bwe wagamba nti munoonye amaaso gange, omutima gwange gwakugamba nti amaaso go. Mukama naaganoonya. Tonkisa maaso go, togoba muddu wo mu busungu. Gwe wabeeranga omubeezi wange. Tonsuula so tondeka ayi Katonda ow'obulokozi bwange. Katuddemu ebigambo bino nga birungi. Wulira ayi Mukama bwe nkaaba n'eddoboozi lyange era onsaasire onziremu. Bwe wagamba nti munoonye amaaso gange, omutima gwange gwakugamba nti amaaso go. Mukama naaganoonyanga. Tonkisa maaso go, togoba muddu wo mu busungu bwo. Gwe wabeeranga omubeezi wange. Tonsuula so tondeka ayi Katonda ow'obulokozi bwange. Omuddu wa Mukama Dawudi bw'atyo bwe yasaba nga yali ssaala nnungi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekibuuzo kigamba nti wali okaabiriddeko Katonda n'otobeerako ky'owulira wabula eddoboozi lyo lyokka. Omwagalwa, wali owaddeyo okusaba n'ova mu kusaba ng'ensi yonna esigadde etambula nga weetambula nga tolabawo kabonero konna kalaga kuddibwamu gy'oli. So waliwo w'osoma mu Bayibuli nti abantu ne bakuŋŋaana ne basaba, Omwoyo wa Mukama n'akkira mu nnabbi gundi n'amugamba bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. W'osoma ku Keezeekiya bwe yakwata ebbaluwa n'asaba, olwamala okusaba nnabbi Isaaya n'ajja n'amugamba nti Mukama agambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, abo abasajja agenda bakolako bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Nsuubira kiba kya ssanyu nnyo ng'embeera eyo ebaddewo. Abannaffe abamu ab'enjigiriza endala bakwata ne kamera bwe baba nga wabaddewo okusaba ne wabaawo abalinyiddwako emizimu emibi ne batandika okwesansa bag'okukola ki, bakwata kamera ne bagibatunuzaamu balage ensi nti okusaba kwabwe
kuddiddwamu naye kansooke mpa okulabula abaagalwa. Omuntu alinnyiddwako emizimu emibi tebamutunuzaamu kamera era tebamulaga, kubanga omuntu ono maama, omuntu ono taata, omuntu ono mukulembeze. Banaamulaba batya ng'emizimu emibi gimukolako ebintu ebiswaza, gimugyamu engoye, gikola ki? So mu nkola entuufu omuntu afunye obuzibu bwe butyo tatumutunuzaamu kamera. Naye enzikiriza ezimu abantu abamu bakikola balage nti Katonda abazzeemu. Naye ekibuuzo kigamba nti bwe wali owaddeyo okusaba oba kubadde kusaba na kusiiba n'osaba Mukama akusobozesa okufuna ssente osasule landiroodi oba agonze omutima gwa landiroodi oba wakamaliriza okusaba landiroodi n'akuba essimu ebanja. Abaagalwa, nze ng'omu nali nkirabyeko, naye agamba nti ne bwe kiba kiri bwe kityo osobola okutegeera ebimu. Bwe kiba nga kiri bwe kityo osobola okutegeera ebimu ku birowoozo Dawudi bye yawulira bwe yali ng'awandiika Zabbuli eno. Kyokka wadde nga Dawudi teyalina ddoboozi eribulikika lye yawulira, yamanya muli munda nti Katonda yali ali kumpi. Abaagalwa, kino nga kyakuyiga kinene. Wadde osabidde ebbanga, obulwadde bugaanye, abamu banoonya maka gagaanye, abamu banoonya mirimu teginnaba kujja, naye wadde osabidde ebbanga eryo, omwagalwa, akasimu ekyokuyiga kyaffe kitugambye nti wadde biri bwe bityo Katonda ali kumpi nnyo naawe. Mukama tusaasire tuyige ekyokuyiga ekyo. Wadde ebisoomooza bingi nga tusabye essaala tebinnaba kuvaawo, naye okyali kumpi naffe. Agambye nti emirundi mingi tukaabirira Katonda nga twegomba okulaba amaaso ge, tusanyukire mu maaso ge. Amiina. Tuwulira nga tuli wala nnyo okuva waali. Kye tulemererwa okutegeera kye kino nti Katonda atwagala nnyo okusinga bwe tumwagala. Abaagalwa, ekigambo ekyo nga kikulu. Bwe siimirirako awo okuggumiza kigambo ekyo, nja kuba nkoze omusango mu maaso ga Katonda. Katonda atwagala okusinga bwe tumwagala. Abamu tusaba essaala ne tujjukiza, Mukama jjukira bwe nkuweereza, bwe nkola obudinkoni, bwe nkola obusumba, bwe ndeeta ssente, biki, ekitundu ky'ekkumi n'ekirabo. Mukama kebera omutima gwange. Tulina n'oluyimba nti onkebere n'omwoyo wo. Naye wadde olina okwagala kungi, wadde nina okwagala kungi ku mutima eri Katonda wange, naye Katonda anjagala, Katonda akwagala okusinga bw'omwagala. Yokaana ekisooka ebbaluwa etagenda kugenda, essuula ey'okuna olunyiriri olw'omunaana Bayibuli egamba nti atayagala tamanyi Katonda, kubanga Katonda kwagala. Omwagalwa, Katonda akwagala nnyo, Katonda anjagala nnyo. Amaziga ago g'okaaba, amaziga ago agali ku mutima gwo, Katonda naye amaziga ago agalina. Ekizibu ekyo ky'olina kye kikunyigiriza, Katonda naye kimukwatako. Agambye nti Katonda atwagala okusinga, Katonda atwagala okusinga ffe bwe tukola ki? Bwe tumwagala. Ayagala okutabagana naffe kubanga atwagala n'okwagala okutaliggwaawo. Katonda ayagala okutabagana naffe abaagalwa. Abantu abamu baagala okwagalibwa abantu ne basala amagezi babeereko abantu be bafuna okufuula mikwano gyabwe. Ekintu ekirungi, ne waliwo ow'omukwano omukakafu, ye Katonda waffe ow'omu ggulu. Katonda waffe ow'omu ggulu ayagala okuba mukwano gwo, ayagala okuba mukwano gwange, ayagala okukolagana naawe. Nawe yakolagana ne Pawulo. Pawulo yamukomera n'amusindikira malayika, ekomera ne limulisa. Peetero bwe yali mu kkomera bagenda Balabba bamutta aveewo.
katonda najja n'asindika malayika we n'amuzuukusa n'aggula ekkomera enjegere ne zisumulukuka malayika wa mukama n'amutwala n'amufulumya ekkomera. So mwagalwa, kyenjagala okwogera naawe weewaawo, kyensaba mukama akyogere n'omutima gwange, kigamba nti katonda atwagala, era atwagala n'okwagala okutaliggwaawo, era ayagala okutabagana naffe. Newadde kiriwo ekityo abaagalwa, ekibi kyaffe kitwawula n'okuteekawo ne kiteekawo emiziziko wakati waffe ne Katonda. Katonda atwagala nnyo naye Katonda akyawa nnyo ekibi. Katonda talina nkolagana na kibi. Ekibi kye sorry mukama ansaasire. Ekibi kyange ekibi kyo kyekiteekawo omuziziko wakati wo ne Katonda waffe, wakati wange ne Katonda wange. Olunyiri lugamba nti omukono gwa mukama teguyimpawadde, so n'okutuukwe tekuggadde, n'okuyinza n'atayinza kuwulira, wabula ebibi byaffe bye bitwawudde naye. Agambye nti olw'ebibi ebyo y'ensonga lwaki tusaanye okumunoonya n'omutima gwaffe gwonna. Abaagalwa, tuteekwa okunoonya Katonda n'omutima gwaffe gwonna. Tuteekwa okuggyawo emiziziko mu bulamu bwaffe egitulemesa okusanyukira n'okweyagalira mu maaso ge. Emiziziko egyo egiriwo egy'ekibi mukama agenda tusaasira nga tumunoonyeza n'emitima gyaffe gyonna. Ewabadde obunafu agenda kuteekawo amaanyi. Emiziziko egy'obukumpanya, emiziziko egy'obulyake, emiziziko egy'obukyayi, emiziziko egy'obujja, emiziziko egy'obukaba, emiziziko egy'obwenzi. Abaagalwa, eyo gyonna emiziziko n'emirala gye soogeddeeko, mukama atusaba tugufuule omulamwa gwaffe omukulu, okubanga emiziziko egyo giva mu bulamu bwaffe. Tumunoonye n'omutima gwaffe gwonna, tukole kyonna ekisoboka. Abaagalwa, mu ssaala ya mukama waffe bayibuli egamba nti totutwala mu kukemebwa ne tulokole mu bubi. Naye abaagalwa, waliwo ebintu ebimu bye tukola ate nga ffe ffennyini bye bitutwala mu kukemebwa. Sijja binnyonnyola nnyo, naye biki by'olaba ewaka ku TV? Oyinza okuba weemanyi oli munaafu mu nsonga z'obukaba n'obwenzi, naye nga puroguramu z'olaba zikuyingiza butereevu mu kukemebwa. Abaagalwa, bannyinaze, oli awo ewaka oba mukama yakuteekawo obeeko emirimu gy'okolawo, omanyi omwami waawo munafu ate n'oyambala mu ngeri emutwala mu kukemebwa. So mukama waffe atugambye nti atwagala okusinga ffe bwe tumwagala, naye ebibi bino biteekawokko emiziziko wakati waffe naye, era n'atugamba tumunoonye n'omutima gwaffe gwonna, tuggyewo emiziziko. Ajja kubeera naffe nga we yali ne jjajjaffe Ibulayimu. Ekintu ekikulu okumanya kiri nti bwe tutaawulira ddoboozi lye, wadde nga tuwulira tuli wala okuva ku Katonda, Katonda tabeerangako wala okuva we tuli. Abaagalwa, omwagalwa ali alaba puroguramu eno, Katonda tabeerangako wala okuva w'oli. Singa Katonda yali amazeeko olunaku lumu ng'ali wala okuva w'oli, olunaku olwo tewandisuzeewo, bamalayika ba Sitaani bandikusse. Naye Katonda naye ayogera n'agamba nti ali Katonda ali okumpi so tali wala. Naye olw'okuba ali kumpi tekitegeeza nti tuleme kumunoonya. Agambye nti Katonda tabeerangako wala, ekirala kyenjagala okutegeeza omwagalwa, Katonda waffe oyo tali kuleka, tali kwerabira. Katonda waffe oyo tali kuleka, talindeka, talineerabira. Wadde embeera nzibu, tolaba kkubo lyonna lya kuyitamu, essaala ozisabye ebintu biringa ebikalubye, naye Katonda wo tali kuleka, tali kwerabira. Munoonye n'omutima gwo gwonna. Ggyawo emiziziko, okuyita mu kumunoonya n'omutima gwo gwonna, okuyita mu buteeteeka mu bikemo. Okusaba kwa leero abaagalwa,
Mukama nyamba okugyawo emiziziko egiyinza okuba n'okutabaga egiyinza Ayi Mukama Katonda wange nyamba okugyawo emiziziko eginziyiza okutabagana n'okubeera okumpi awamu naawe. Nsaba mbeere kumpi naawe n'okumanya nti gwe Katonda ow'obulokozi bwange mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Essala ya leero ekusaba Mukama tuyamba kugyawo miziziko egyo egituziyiza okubeera awamu ne Katonda waffe. Abaagalwa tulina okubeera ne Katonda waffe nga Ibulayimu we yabeera naye. Buli Ibulayimu we yagendanga n'ateekawo ekyoto n'asinza. Katonda waffe alina okubeera naffe era ali wamu naffe nga bwe yali ne Peetero. Ne banaaba tusibidde mu kkomera awatali nsonga, bwe kinaaba kyetaagisa kujja fizikale mu buntu fizikale atuggyeyo Katonda waffe, tulina okubeera naye atuuke okutuggyayo mu mbeera eyo. So n'olwekyo essala ya leero si ssaala ya kusaaga. Tugenda kusaba tweteeke mu mikono gya Mukama emiziziko egyo gyonna obukumpanyi obw'ennusu 1,000, 2,000, nusu 1,000 obutuziyiza Katonda okukola n'omukono gwe ogw'amaanyi bulamu bwaffe bwonna buveewo. Emiziziko egy'obukaba, emiziziko egy'obwenzi, emiziziko egyo gyonna egy'obulimba, egy'obukyayi, Mukama agiggyewo abeere kumpi naffe, naffe tubeere kumpi nnyo naye wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katuggalewo ekyokuyiga kino n'okusaba. Ayi Mukama Katonda waffe, Katonda omu eyakola eggulu n'ensi, oweebwa ekitiibwa ogulumizibwe. Mukama otuyigiriza nti otwagala okusinga bwe tweyagala era oyagala okutabagana naffe. Naye Mukama tulina emiziziko egiri mu bulamu bwaffe. Abaana baabamu emiziziko egyo gifuukidde ddala ekizibu eky'amaanyi. Oba oli awo mu biseera eby'emabega baagezaako okugiggyawo ne gigaana. Naye Mukama oba oli awo baakolanga bba abantu. Essaawa eno Mukama tukusaba tukwegayirira otuyambe okuggyawo emiziziko egyo. Tubeere naawe, obeere naffe nga bwe wali ne jjajjaffe Ibulayimu, nga bwe wali ne Peetero, nga bwe wali ne Yokaana Mukama n'asuulibwa mu muliro naye n'atajja. Mukama tusaba obeere wamu naffe, tulabe okubeerawo okwo. Owooluganda asabye nga talaba kuddibwamu. Mukama kusaba nga nkwegayirira omuddemu okusinziira ku buyinza bwo. Mukama bwetyo bwe tusabye okuyita mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama yeebazibwe, weebale kukeerera ku puroguramu eno. Mukama akuwa omukisa yonna gy'onoogenda. Teweerabira kuggyawo miziziko gyonna ku wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.